Beat Fama. Chenda mukaga katonyeze 3 Kampala. Nechenda mukatonyeze 0 Masaka. AMAWULIRE gakusomera John Mark Segawa. Mu mawulire ag'enkyaliro Lord Mayor wa Kampala Luhaji Salungiriya Sulukwago asabye Parliamenti etwala obuvunaanyizibwa okukakasa ensimbi ki Ezikola naddala ezo ezibeera ziweereddwayo okukola ku nguudo wano mu Kampala. Bw'abadde akulembeddemu oludda olw'ebyobufuzi okuva mu kitongole ki KCCA nga bagenze mu kakiiko ka Parliamenti ak'ebyobuzimbi Eriya Sulukwago agambye nti ekizibu ky'enguudo embi wano mu Kampala tekiva ku kuba nti ensimbi ntono wabula ensimbi ezo zibaweereddwa engeri gye zikozesebwamu n'ensimbi gye baduumuula omuwendo gw'okukola enguudo kyekiviiriddeko enguudo okubeera envundo ennyo mu kibuga Kampala. Ebyo nga biri bityo Sente w'akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku by'obuzimbi David Kalubanga asabye Lord Mayor Eriya Sulukwago okuyingiriza mu poliisi kubigibwa nti waliwo yafuna okuteesibwatiisibwa okutuusibwako obulabe okuva eri Minisita Ombezi wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye. Eriya Sulukwago kidiridde okutegeeza kaba Parliament nga waliyo okulwanagana mu KCCA nga kino kiyinza okuvaako ko abamu okufiira obulamu bwabwe era nga negye buvuddeko Minisita ono Kabuye Kyofa Togabye Ombezi wa ensonga za Kampala yamuweerezaako obubaka obumutiisatiisa. Ebyo ngo bitadde ku bbali omusomesa mu University ate era nga mutunulizi w'ebyabufuzi Professor Mwambuyisa Ndebesa asabye abakulembeze wano ku ssemazingo bwa Afrika okutunulira ennyo ensonga y'ebyobugagga by'amawanga gye bigabanyizibwamu mu bitundu ebyenjawulo oba omugaati gw'eggwanga gye gukozesebwamu. Kino kye kisinze okuvaako okulwanagana n'okwerumaaluma ng'obwana bw'enjala mu mawanga ga Afrika. Ono bw'abadde yayogerera ku nteekateeka ey'okutongoza enteekateeka ya NDP omundi ogwokusatu Mwambusa agambye nti mu kiseera kino abakulembeze abagezezaako okuleeta emirembe ku ssemazingo mu Afrika mu mawanga gaabwe ne mawanga amalala ate obwanga bwabwolekereza nnyo ensonga z'ebyamagye ne beerabira ate ebintu ebirala n'okutunulira obwenkanya mu ngeri ebyobugagga by'eggwanga eryo gye bikozesebwamu. Ate yo kampuni y'ebyempuliziganya ya Airtel Uganda eddukiridde amaka g'abaana aba USO Mazulita Children's Home n'obuyambe obubalirwamu obukadde bw'ensimbi za kuno 7 mu bintu ebyenjawulo okusobola okutereza obulamu bwabwe. Amaka gano gakuumirwamu abaana abaggyibwa ku nguudo za Kampala naddala abo bava mu bitundu by'e Karamujja nga bano batoneddwa ebintu omuli emmere, engoye, ebikozesebwa mu kusoma n'ebirala. Era omukwanaganya wa Airtel Uganda n'omuntu wa bulijjo David Birungi agambye nti enteekateeka eno ekoleddwa olw'okudduukirira abaana bano okusobola okulaba nti obulamu bwabwe nabo bubeera bulungi. Ate yo poliisi mu bitundu bya West Nile ewabudde abayizi abali mu kiseera kino eky'oluwummula okwegendereza ennyo enneeyisa yaabwe nti kino kiyinza okubaviirako abamu okufiira obulamu bwabwe n'abalala okuva ku mulamu obutadda ku masomero. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kino Angusia Josephine agambye nti abaana bateekeddwa okuwuliriza okuwabulwa okuva eri bakadde baabwe n'abantu abakulu abalala beewala ebikozesa ebiragalalagala, omwenge, okutaayaaya buli wamu n'okwewala okufuna ebirabo okuva mu bantu bye batamanyi kubanga bino biyinza okubaviirako obulabe. Bannaffe bwe gatyo ge gabadde amawulire gafa ag'essaawa eno mu bujjuvu baagaliza olunaku olulungi n'okola bulungi emirimu gyammwe nga mukyatuwuliriza. Nze John Mark Segawa.